The Newsroom, where untold story is revealed. Omubaka Joyce Bagala Ntwatwa akiguddeko ne munywanyi we Medadi Segona babayisizaamu egaali ku luno ate ebintu biboononekedde mujja mutyo okubeera nga munona kaadi yaffe ng'ate mubadde munnange mutulima empindi ku mabega. Kinajjukirwa nti Joyce Bagala Ntwatwa abadde awezezza almost emyaka 4 nga talinnya ku kitebe kya NUP ate era Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigala we wasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Tagenda maaso na kubeera nga yeetaba mu mirimu gya kibiina yadde ekimu neddagala. Waneeno nno we watuukira n'omukulu Deputy President wa National Unity Platform mu Buganda okulangirira nga ekifo ky'omubaka omukyalo wa Mityana District we kiri ekikalu, era nno kineeno ne kigenda maaso n'okubeera nga kyoleka mu lwatu nti tebakyalima mu kimu oba tebalinnya mu kimu n'omukyala amanyikiddwa nga Joyce Bagala Ntwatwa. Olw'okujja nazza forms olunaku olw'eggulo kyakubye bangi enkyukwe wano nno we bamwambalidde. Nze Deni abatuusako ensonga zino. Tuli ku BTN Media Beyond the Newsroom wenkusabira n'obuwombeefu obw'ekika ekya waggulu. Video eno sooka ogimpere like bw'ogiwa like ojaba onkoze bulungi nnyo nnyini ddala ate tusobola okubeera nga ensonga ssemasonga tuzitambuza bulungi obe nga ozifuna. Awo wennyini wensinzirira n'okubeera nga nkusaba nga gwe munundi gwe ogusosola ba video zaffe ogende maaso n'okubeera nga ate ogimpera like bw'ogiwa like ejjaba etambulira ddala bwe guba nga gwe munundi ogusoose okutulaba obeere nga osubscribinga ku Beyond the Newsroom. Kona wali eri mu kaduuka gye personalize akateeke mu all of the notification ku mbuzi zonna ze tubeera tukuteerayo. Awo wennyini nzikiriza ate nsooka enkube nga nkuwa video eno omanyi buli lwe tuba nga tulina story oba oliawo yeefaananyiriza bweti tubaako we tusookera naye kansooka enkuwa omubaka ono kakembo owulire mbwateka Kachasi omu parliament asinzo okukolera omulimu obulungi mu kisanje bwe bolaba mpaye mu bakomu asinzo okukolera akoledde obulungi Ssemujjunganda bangi lero wogamba nti naakoze atate mulimu n'abakuusa naye ng'olaba mu maaso gammwe nga muyinza okujja ne mubawaana naye Ssemujjunganda ankoledde omulimu mulungi nnyo yakwata ekisooka. Owokubiri Mathias Mpuuga akoze omulimu mulungi nnyo. Owokusatu yandibadde Jonathan Oduru naye ankoledde omulimu mulungi nnyo. Segona kali amaggwa naye akoze omulimu mulungi nnyo akoze ebyensonga. Ani omulala waliwo ne Aisha Kabanda Butambala ne Aisha Kabanda naye mu bakyala. Omusajja ono mbwatekamwa andeetedde okujjukira ebigambo bya Idi Amin Dada byakozesa. Idi Amin yakola statement yegamba the only good Muganda is a dead one. Netugamba why would a president say such a word? Era n'enjogera y'abantu bangi most especially abava from regions ez'enjawulo abakozesa ennyo statement yegamba nti Abaganda bali bankwe. Abaganda buba Buganda munnange kwe kukunganira awamu ne tubeera wamu ne tufuuka Abaganda. N'omusajja ngamba tekamwa andeetera okulowooza ku bigambo by'abantu abo bye boogera byonna ne twebuuza ddala kituufu baamala kubeera nga balaba ku bantu abalinga mbwatekamwa. Gwe wennyini oli MP lwaki toli amanga those best performing MPs mu parliament ye 11? Era bwe tutunula ku Hansard, how many times have you appeared ku Hansard oba ku floor ya parliament ng'oli mugenda maaso n'okubeera nga oliko ensonga z'oyogerako oba ng'odiscussingako? Y'omu ku the worst performing MPs abali mu parliament eye 11 mbwatekamwa. Kubanga n'ensonga ezibadde ez'omuggundu Ssemasonga mpawo na kimu kyayogedde. Rather okubeera ng'ocriticinga banno nga naawe oli omu ku abo abatalina kibakoze nga n'abaakwesiga ne bakwasa kaadi ne bakuwa n'amaanyi gonna ojje mu parliament watuuka eyo munnange n'oba ebigulirako. Lwaki nno ono simuta
nesimuwa budde bwaffe wamma kubanga abwonoona njagala nsooke nkuwe ebigambo bino twelyoke twesoge butereevu nnyo nnyini ddala ensonga za Joyce Baagala Mtwatwa. Soko owulirize Joyce Baagala ono. Ebirowoozo byange bikwatagana na NUP. Y'ensonga lwaki ndina NUP. Kapulansi waddeyo tugenda kulina ekibiina kigenda kusalawo wanya nakwata pulezidenti. Ndi mu kakafu nnyo ekibiina kigenda kukola ekikisinga olw'ekibiina olwa Mityana ne ku lwa Uganda. Bafulire bingi nnyo kubanga bw'obeera omukulembeze ebintu bingi by'oteekateeka okukola. Oyinza n'okulowooza n'ogamba nti mu bbanga ly'omwaka gumu bino ojja kuba mbikoze, mu bbanga lya myaka 5 bino ojja kuba mbikoze. Byonna biyinza okutuukirira, ebimu biyinza okugaana, ebimu biyinza okuba nga bikyaliwo nga byetaaga okumaliriza. N'olwekyo bannamityana manyi nti bamanyi obusobozi bwange era nga bw'ogambye nti babadde banneesunze kakasa nti banaalaba eggulire lino n'ekifaananyi kyange nga nkomezaawo empapula zange bajja kubeera basanyufu nnyo era babeere beeteefuteefu tunoonye nabo akalulu ate tuwangule nabo. Mu bannamityana bajja babasanyufu nnyo ke balabye ku kifaananyi kye nga munnange akomezaawo empapula era banoonye naye akalulu. Joyce Baagala ono Ntwatwa ku bbanga lyamaze almost ly'emyaka wagindaba nga taddanga ku kibiina kya National Unity Platform yadde okwetaba mu activity yadde Embwet. Era ng'ono y'omu ku bantu abeegatta ne ku Mathias Mpuuga okubajja mu bifo ebimu ne babiremeramu mu palamenti eyo nga kwe kwali ne munywanyi we Mpuuga okulemera ku bwa commissioner. Ono nno ye yali n'omu ku bakulu abateesiteesi b'omukolo gw'okwebaza kwa Mathias Mpuuga, which wasn't the case, naye nga beebaliza ku ki omunaye okwegabira ebitaano. Kakati ebyo nno byonna bwe tuba tubitadde ku mabbali mu nsonga zonna ezibaddewo alaze nti ayimirira n'abantu be bali. Ekibuuzo kiri nti ewa Mpuuga kaadi obadde toogifune era Mpuuga talina maanyi gasobola kubeera nga gakuyisaawo. Omanyi mulimu abantu sometimes betutalina kubeera nga oba oliawo tuwa nnyo budde naye ate ne kikukaka to give them at least a space owulirize ku bigambo byabwe. Kati kansooke nkuwe Calvin Kayanja ono. Leero kambeereko ku saidi ya Bobi Wine Baagala mwewummuzeeko banga kiri omaze nga tolinnya ku kibiina. Lwaki mwagala okukozesa abantu? Oyagala kakasa nsi nti munnoowo Mpuuga talina maanyi gakuyisa mu kalulu, ayagala obwa pulezidenti talina maanyi gakuleeta ku bwa MP, olina kuddayo bulijjo gy'otakiika osabe kakkaadi. Baagala wejjanjaba akasagazi k'ebyobufuzi owummulye. Olija n'obutwa kyekikuzunza? Kyekikuzunza? Ebbanga ly'omaze nga tolinnya ku NUP. Mu nkiiko tobaayo, mu ntegeka za NUP tobaayo. Kyekikuzunza okunona kkaadi? Okyali wa NUP. Lwaki munoonya ku bantu entalo? Lwaki munoonya ku bantu entondo? Omwana bwe muba mwamukozesa n'abawa kkaadi ne muyitamu ne mutuukiriza ebigendererwa byammwe, lwaki temuwummula? Baagala twakusiima wayimirira ne mukwano gw'Ompuuga. Yimirira naye. Naye bino bye mulimu ebyokwerabisa ojustifyinga nti Mpuuga talina na maanyi gakuleeta ku bw'MP naye ng'ate ayagala bwa pulezidenti. Ebigambo ebyo kambikomyawo ebya Calvin Kayanja. Naye kyamazima matuufu tuba twebuuza ddala omukyalo ono yanonye eki? Kasooke kuwe video yino wano. Ozizza y'empapula bw'okima empapula kimanye nti waliyo akakuŋŋunta bwe bakumma kkaadi tozimba matama kkiriza amateeka agakwatagana ne constitution y'ekibiina nti ogenda kusigala ng'owagira abayiseemu. Njongera obajjukiza twabategedde bagenda okujja ba independent muli bangi nnyo nga musasuddwa gavumenti okujja okukola ki okendeeza obuwagizi bw'abo abaana bafunye kkaadi. Bw'obanga togenda kukkiriziganya binaava mu kasengejja ani akutte kkaadi, nkusaba okwambala engoye emmyufu, totumalira budde wadde otumalira space yaffe ne data. Tumanye ebigendererwa byammwe, tubasaba n'obuwombeefu buli omu kozesa omutwe gwo ku lw'eggwanga lyo. Tukoye enkwezenge ly'eggwanga lyaffe, tetulina eggwanga ddala, mukendeeze ku mululu n'enkwezenge. Mwenna munyumye mutaddemu ssente naye ng'akaseera bwe tuba tubaagalira tekuli n'omu yavaayo okukola kintu kye twagala. Bakomedi bali mu makomera tebyasobola kukyogerako, abaana bawambira tebyasobola kukyogerako, bannayuganda balina ebizibu tebyasobola kukyogerako, essaazi n'abasuubuzi bennyini bali bizibu balwana revenue tebyasobola kukyogerako.
abazadde balina abaana wakabatudde basobola kulyadde okunywadde okugenda okusoma tumusobola kyogerako kati mugenda kwambalira mwagala kaadi mugenda kuteesa kyo bakwogera kye mbadde musobola kwogera nga tuli mu kaseera akakazigizigi njera ebigambo bya tica Lumbuye abategeezeza nagamba nti bw'ojja ng'owulira oyagala kaadi n'otagifuna kimanye nti tojja kujja na independent ng'agamba nti abamu baliwo okubeera nga bakakasa mbeera nti oba oliawo batuusa omukolo babeeko we banasimbira olukongo bagambe nti nze ekyanzigisaayo kyali kino nze kyali bwe kiti nze ne kino bwe kiti kati omukyala baagala ku bbanga lyamaze nga talabikako yatugamba olunaku olwaleero nti ali royo nnyo eri ekibiina ne principles z'NUP era tutegeeza nti ye ekibiina kyakwatagana nakyo kyekya NUP kyokka nga n'omuto ayonka akiraba nti omukyalo n'ebbanga lyonna lyamaze abadde mabega w'amasayansi mpuuga era ng'amulinnya mu kimu mwattu babadde bati era tebataŋŋana kati ekibuuzo kiri nti oyinza tukakasa otya nti oli munywanyiwo gw'otukakasa nti nfanfeewo omulese eri oba otukakasa nti ddala talina maanyi gasobola kufuula mubaka wa parliament nga kyogezaako at least to prove a point bino ebintu byaliwo naye baagala ono kiki kye yayogera sooka owuliriza ebigambo byabaagala kyokutiisa omuntu gikaadi ekyamazima siri omu kuba kitya nedda nze nkola kituufu totyatibona ku makaadi ekibiina kimanyi ddamu kiri totyatibona ku makaadi nedda si kitya abamu kuffe okubeera n'omukwano n'empuuga gwatandika abamu ffe tetunayingira na byabufuzi n'olwekyo essaawa zino bw'onteekako olukongoolo nti lwaki ndi mukwano gwe lwaki nteekateeka omukolo gwe tobeera mwenkanya kubanga oyagalani ababeera mukwano gwe n'ekirala bw'obanga gw'olina obutakkanya n'omuntu tonyingiza don't recruit me tonyingiza mu butakkanya bwo bw'obanga olina obukyayi ku muntu tonyingiza mu bukyayi bwo mukyawe nga gwe nze sigenda kukyawa muntu nga mukwano gwa kubanga omulala naye amukoze eki amukyayi sirina mpalaniraako internet teyerabira n'ebigambo ebyo mbikomerezaawo omanye yani Joyce baagala ntwatwa jjukira ebintu byali bingi nga twakamala ova bwe tuti mu kufa ku mubaka Muhammad Segirinya ebintu ne bitabuka mpuuga akola omukolo gwe ogw'okwebaza era omutegesi omukulu yali Joyce baagala ntwatwa ebigambo ebyo yabyogera ng'ali ku CBS n'omwami waffe gwe mutegedde obulungi Nsereko ng'amugamba ono Medi Nsereko genda obuuze mayiga nga tutegeeza nti ono munnewe tasobola kumuvaamu nejjukira nti bwe gusinga owuwo okkiriza n'ogumusingisa n'oliwa buliyi nti ye yadde oli muganda wange naye gusinze wasobezza wano kandiwe naye gwe bw'oba waganda okustandinga farm ne principles z'ekibiina munywanyi ate oba ogenze maaso n'okutukuba enkyukwe kakati njagala nkuwe video eno ya Sheikh Myuka Sheikh Myuka uliriza wano abamu ku babadde tebasuubirwa kulabwako ku kitebe kya NUP Joyce baagala omukazi yenna naye olwaleero agenze n'ajjayo empapula ayagala kuddamu kwesimbawo bw'obeeranga n'omukyala n'omulumiza nti wayenze n'akaaba nnyo amaziga omusajja ono nampayiriza kale nga mbadde nkwasiga musajja gwe nompayiriza eggambo eddene bwe eri tyomanya yakikoze tomuvaako otegeeza kiseeka okitegedde omukyala nga teyayenze bw'omugamba nti munnange n'ensonga eri bweti ne bweti asirika nekimulumira muli nekisooka nekimuluma kati wayitawo ebbanga nga wiikisi 3 ku mwezi agera wabivaako nadde nagala naye nkubuulire yadde tuli emmere naye wampisa bubi ti ate nakukola ki wampayiriza nti nakola kino nakino nakino amazima saakikola mulujjudde okitegedde oyo omukyala alimu ensa era omanya teyakikola naye kasoola bange oli kimugamba atandikirawo okukaaba leeta n'ennyondo okitegedde kakati ono Joyce yabaliga kaabaliga kakati bw'abaliga agenda kugula wundi emiti yana agisoma okitegedde bw'amala ogisoma gula wundi amanyirawo
nti wagira kali akabonero ka musajja mukulu akomuti gw'omuyembe oguli mu mapu ya Uganda ngomanya awedde gwa muyembe okitegedde ate buno bwakagoogwa kakati naye mpuugo bana yani amubalira kati akakabonero akakagoogwa katete okusizira ku bigambo bya Sheikh Kamyuka agamba Masasi Mpuuga ne bujwaji we nti ya studying a ground bulungi namanya nti talina wagenda kubeera ngadda singa aba tajidde ku kaadi y'ekibiina kya National Unity Platform. Njagala nkuzeeyoko emabiga Robert Kyagulanyi Ssentamu yavaayo n'atutegeeza nti mu 2021 buli muntu eyajjanga okunona kaadi bayeebazanga bwebaza ne bagamba neno tufunyeyo anaatukiikirira Mukama weebale. Era n'ategeeza ebigambo bino wammanga nti tetuwalina options nyingi ziri awo nti gundi oba gundi eyajja twamuwanga kaadi kubanga twali desperate nga twetaaga okubanga tuweza ba members. N'ategeeza naye ku mulundi guno biralamu era n'agamba ku mulundi guno waliwo bye tugenda okugoberera ng'omuntu afuna kaadi obutaddamu nsobi ze twakola ku luli. Wuli Kagabo yavaayo n'atutegeeza nze kundaga muntu yange ndi Muganda naye nga ndi Muganda ndi Munyagwanda era nze ndi NRM naye eri nalinya baasi entuuse gyendaga lwantuusa gyendaga ne nnyingira ennyumba ewaffe nga yeegase ku NRM era bw'ojjukira ebigambo ebyo yabyogera tebinayitako na weeks ziwera 2 video eyo nagikuterayo emabega kaawo gyabanga ogiraba gyeri. Then oyo bw'omuteeka ku mabbali muno mwe tufunidde enkwezenge mu kibiina kya National Unity Platform nga ba Mathias Mpuuga Nsamba abeeyita ba elites era baba batasobola kubeera n'abantu bayabayaba nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ne batandika ekibiina kyabwe eky'omuti gw'omuyembe DF. Lwaki tetukyusa ka DF ne tukatuuma deforestation kumalawo miti nabibira. Anyway, it's just a joke. Naye abo bw'obateekaawo kwe kuli bano bakakembo kwe kuli ba Jimmy Lwanga ababaka abifaananyiriza bwe batyo. Kati essaawa eno gwe Joyce baagala omaze olaga Kyagulanyi Ssentamu muti already standing ne Mathias Mpuuga. How sure are you nti Robert Kyagulanyi nagenda kukwesiga nga yakuwa n'obudde mu 2020 n'akuyita newe wake magere ne mutuula ne muteesa ku bintu bingi n'akugamba mwanyinaze kino ne kino ne kino ffenna tuli bambogo naye nkubalira kino ne kiri nokkiriza n'omugamba you know my brother let me give you my word mbuno omuwa ekigambo kyo ate ne wayita akaseera n'ombetroyinga n'ogamba mbu oli ate ye mukwano gwange ebiki wandibadde ojjukira ani eyakutuusa mu position gy'olimu olyoka ogende maaso n'okubeera nga oba oliawo okola okusalawo okutuufu naye bw'obanga wasalawo bw'otyo nobody expected nti baagala akyayinza okuba nga akomawo okunona kaadi. Unfortunately olunaku lwe lumu n'omukyala Nabosa bwe yakomezaawo ate empapula ze ez'okulaga interest kazaabika emipiira wakati wa Nabosa n'omukyala Joyce baagala ntwatwa ani agenda okufuna kaadi wonno we tugenda okubeera nga tulabira olutalo Ssenzigu nga luyinda bannamitiana bagamba twakoowa ab'NRM twakoowa bannanfuusi twagala omuntu ow'enkyukakyuka agenda okututuusa oba oliawo ku nkyukakyuka ey'omuggundo. Joyce baagala agamba ekibiina kya NUP kyefaanaganya nakyo ideologies era ne bemba ntunuulidde kyekibiina ekirimu ensa era ekituufu ekisobola okubeera nga kinnyongerayo n'okwongerayo bannamitiana n'okubeera nga kizimba eggwanga lyattu Uganda okulifuula eggwanga eryeyagaza. Gwe mwattu eyo kikyolowooza osuubira nti Joyce baagala ntwatwa ayinza okufuna kaadi y'ekibiina kya NUP oba nedda? Awo nno wennyini lubadde lukyali lutyo ne Medadi Sseggona naye ne bamutwaliramu ate ye gwaki agambye tukooya bannanfuusa abalinga bwe batyo kyetwagala kiri ekintu eki kimu kyokka twagala bannankyukakyuka abatuufu ate era twetaaga abo bannankyukakyuka abategenda kubeera nga batulyamu Sseggona okayanira obukulembeze ng'oli balina mu kumulonda bulunzi kisanja kye kisooka okitegedde kubanga ekisanja kya NUP ekyasooka ne mu ssemateeka ono gwe balina tekiriiyo kuba tebalina constitution
tebalina delegates conference okitegeera yajja buziyawo nga pressure group ne beeronda mu kamanda anakulembera ne bakola ki kati wali Kyagulanyi yabadde ku bukulembeze obw'ekiseera yabadde ku bukulembeze obw'ekiseera kati yatandise ekisanja kye kikola ki ekisooka tetugenda kunzika nga tuli mu mbeera ya President Museveni kuba yasooka najja n'atukalakatayo 8 ne baga ayo tetubibala kati bagenda mu kulonda mu 9 political party tebagizimba nga kinaabiro kya mu lusuku nti oteekako obuteswani bikondo kono oteekako obukuti abantu ne banaaba political party bagizimba step by step ekibiina kino okubeerako ne ba founding father okitegedde mulina okubateekateeka ba founding father abo kati ba founding father bwe mala obateekateeka obulungi kati nga mutandika okuleeta ne bannakigwanyizi bano bakogogwa abagala kaadi bano bagundi abagala amasanyalaze bano bagundi nga bonamu bakola ki nga mubayiwaawo naye bano ba founding father ba party balina okubeerawo si bangu bakuteekateeka era bwe mukipapira political party egwa okitegedde omanyi kyasula UPC UPC yalina ba founding father naye bali mu region emu kyaleeta obuzibu singa yaleeta abantu okuva mu regions ez'enjawulo obote n'abateeka wano teyali mwangu bali mu region emu okitegedde ate nga bakyunya ssebo era kyekigaana okuleetera NRM obuzibu nayo ba region emu nti abantu bakirabanga ba founding father mu NRM abava mu region emu okitegedde musajja mukulu ono Sheikh Kamyuka nga yanukula Medadi Sseggona yavaayo previously n'akola statements ziringa 2 oba 3 ez'enjawulo yasooka n'avaayo n'agamba nti ebisanja bya Bobi Wine 2 nga biweddeko nze ngenda okuddako okubeera president w'NUP era omukulembeze yalina va Busiro era nga yenze naddamu n'akola statement nga bamubuuza ebigambo bye wayogedde nti ebisanja biweddeko ogenda kubeera president w'NUP kikyogera n'agamba nti semateeka nga bw'agamba owa NUP ono gwe twateekateeka nti ebisanja 2 we binaggwako tujja londa omubakulembeze abalala era omukulembeze oyo mwattu yeyenze naffe ne tujja tubuuza nti munnange Medadi Sseggona apart from your legal contribution gye wassaako luli essaawa eno oliruddawa nga tetukulaba mu contributions ku activities z'ekibiina era we yategeereza mbu si buli kimu nti alina abeera ng'akiteeka mu mawulire ono nno Sseggona ne baagala ne Mpuuga bonna bali bati era tebatangana so oba oliyaawo nekiteeka question mark nyingi mu mitwe gy'Abannayuganda yeggwe kambuuzeemu kiki olowooza era olowooza ki bw'obeereeyo ansa gojida kwagaliza byonjagaliza tusinkane nga Mungu akkiriza yenzedde ni Beyond the Newsroom gwe mukutu gwosobola okubeera nga ate yojjako amawulire goba weetaaga okuba ng'omanya. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.